kajja kutandika kati. Nagambye vijema yabirimu nga bulijjo kopi tegananga kujjako ziba ze bulambalamba. Nga bagamba Lola Films, Sogitel ne Fernando. Nga bagamba Fernando Treba yenanyini sinema asooka. Wabula Antonio Banderas yagenda okukulembera abazanyi abagenda okukazanya. Nga bagamba Melanie Griffith tabuzeemu tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Daryl Hannah bonna bali muno. Nga bagamba Danny Ayero oyo kamenyo sinema za mafia ezisinga zibaddemu. Nga bagamba Joan Cusack bonna bali muno tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Eri Walach tutandikidde bali nga bakulaga ekifo ekimu. Nga bagamba Too Much ye sinema gye tulekedde ebbiri nyingi nnyo, biri nyingi nnyo. Tuli kwanjula kwako. Ne bagamba ati Gabino Diego tabuzeemu. Waliwo motoka yali etuuka mwali mu loodi. Nga bagamba Alan Rich tabuzeemu. Kwe kuyitawo muvubuka mutototo nga bagamba Phil Leeds, Vincent Shaveli bonna bali muno. Yalina ekisiige kye yasitudde nga Emma Kavuma tembe ya bitembeye ukyetaagisa ba artist bonna abasinga batebaba. Jukira obuzibu balina kizibu nnyo okumanya artist omulungi ebiseera ebisinga gibe emyaka 10 nga amaze okufa. Ensi wemanyira nti yali musufu Kamala yatuuka ku address kwe kweyiya. Yes. Mrs. Doyle? Yeah. Yabuuza bona Mrs. Doyle. Art Dodge from Arts Gallery on Lincoln Road. I have Mr. Doyle's painting. Kwe kumugamba Art Dodge okuva mu Dodge's Gallery. Era agamba n'ekisiige kya munywanyi kyaleese. Benjamin Doyle? Please. Benjamin Doyle yafudde dda. I never knew Benjamin to be interested in art. Nali simanyi nti nno yali agala art. It really was. Yali amwagala. Yakisasula yakozeyo olusanvu. Naye ng'ageza okitwala ng'oli yafa dda. Kakana akwata akawulire. Bukedde oba New Vision oba kiba amawulire amala gonna. N'asoma. Ebiseera ebisinga engeri gy'asobola okutundamu ati w'amangu. Kunoonya abagagga abafudde n'alimba abasigadde nti oba oli yali yasasulako ssente kati waliyo balance oba yali akitumiza. What business? Ono ne secretary we Money. I'd give ku galale ye. you. Any calls? No. Come on, man. Power and light, my bill, Sammy's deli. I don't want to know. I'm dead. Well, that should simplify. Agamba tagakumanya oyo amugambe mbu mufu. He's gonna kill you for up to 6. Ajja kutta bwe yagambye. Nga bagamba Fernando Gasilian, Paul Diamond bonna bali muno. Uno mukarestaurant twatera okuliira. Remind me my father. Is that a proposition? Come on. You both love to read the obituaries. Uyo kakane yagwa ku miliyoni ya Eugene Paleto yali afudde. Kwe kuyitawo address yagirabye n'amaziika gye gali yeetisse ekirala. Kuba abantu abalamu abasinga buba bulabe okugula ebisiige bye yayingira. Naye ng'abantu abasinga abali wano baali bazze mu kuziika oba mu kufiirwa. Kitwalise funeral. Yazze amaaso. Motoka ezirwa zonna za mutawaana waliwo amutomedde n'akyala mubalagavu muzibu. Ne Melanie Griffith ageeka. Yasula obusuuzi tali kubayaayi. Naye nga ssente azirabika. Buli ali wanalabika ssente bonna bali mu suuti nzirugavu. Yali n'emu njeru. Yali talina mukisa kujjako kugiramu enjeru gy'alina. N'akyala yajja. Kumutunuulira. Oli otya? Kyokka ali mu byeru. Hola, Conchita. Miss Kerner, please. Miss Kona yingira. The service is private.
I'd like to see Mr. Paletto. Njakula Mr. Paletto yandisi. Mr. Paletto? I'm afraid that's not possible. Ntidde tekisoboka. Cheetah? Excuse me, I am Msonyiwa mama. Dodge from Arts Gallery. Nze Art Dodge okuva mu Arts Gallery. Mr. Paletto bought last week. Mr. Paletto yagula ekisiige kino wiiki ewedde. I think you better come in. Ndooza yingira. Badde bamuganye kubanga misa ebadde y'abantu balundemu. Omukyala amuyise. Kakano kwe kumuddako anti bbaawe yali aŋŋambye ntume ekisiige kino ebisigadde. Waliwo eyajja bamuyise. Ono Dani ayira ageeka. You want me to believe my dad bought that? Oyagala nzikirize nti kitange yagula kino. I'm sorry. Well, maybe this is not the right moment. Osanga sikadde katufu nkomewo enkya naye ng'ekisiige kino yaŋŋamba nti kimusiigire. Last Monday, Dad was in a hospital. Monday ewedde gy'ogamba taata yali mu ddwaliro. Ŋŋambye ewedde? Maybe it was. Osanga ala lunaku lala naye kyenzijo yali Monday. Yes, it was definitely a Monday. Nkakasa yali Monday. You're a son of a bitch. Naye gwe okimanyi oli mwana gwa malaaya. Man, or his family's suffering. Tokwatanga kkubo gezaako kunyaga bantu ba mu family ya muntu ng'afudde. I'm going to help you understand what's... Ngenda kuyamba. Tikubirayo ngumya kiyuzizaamu. Bayitale. Kumanya bano si bakufereka. My father hated modern art. Kitange etakolagana modern art. Made it. Yadde abamukola. And the people who bought it were suckers. N'abamugula bennyini abayitanga bagwagwa. Abagenda kuyambako fulume. Katonda wano. Eno family aba mafia. Your face is going to look like a Picasso. Wana kuvirako face ejja kubanga Picasso. Maybe this is all a big mistake. Osanga abadde ensobi ekisiige kino kyali kya muntu mulala naye kubakuba ekisiige n'anoonya wayita yajja eno misa gye yali abaggalidde balukyafu ba muzeeyi Paletto omuto kwe kuluggula naye kaza tuli mu kuziika kitalo nnyo mitawana bannange kyokka ali mu suuti njeru. Yenyize walina kyala mu layini basinkanyeeko dda wabweru tamanyi yaani bajja bakubagiza maama one mukyala namwandu mukazi w'omugenzi. Thanks for coming, Betty. Webale kujja Betty. Bye, Jean. Weeraba Jean. You have my deepest sympathy. Nkukubagiza maama walwa namwandu ne mulekwawo mutawali w'omugenzi yazaala obwana obwo yero kyapa amuyigga. I hope time. Kansula obudde bunaakujjanjaba ebisago naye gwe You're pushing it, pal. okisindise munywanyi okisindise naye kale kaana olwo bapolubeyalaza abeetise esanduuka erimu omugenzi naye kyava yenyiga wano omuntu tukwata mufu tutwala mufu bannaawe tutwala maiti kwegambiro kyafu bimufune ono amanyidde n'ayitawo na buyisi kaano kyava ayiwako amawanege n'asooka anoonya gaapu omugenzi bw'otoddukira wano mukalayini wano oba owedde kyavadde wasiba esanduku nakyala alaba kyava atema yabukira wano agudde eri faaza byamusobera wuno asuulayo yagwa motoka eri awo bano kujjanga ate lodi alabikako nakyala naye wajjira laba Betty. We need to talk. Betty. Say to you, Jean, I only came out of respect for your father. Nazze wano lwakufiirwa kwa kitaawe era nakumuwa kitiibwa saagala kunsumbua. Good time. Nga bali balina akadde akasuffu kuba balina ebiseera ebyessanyu bombiriri. You stay in my father's life.
The day you and I got married. Agamba lunaku lukyasiza okubeera essanyu erikitayo lunaku ye naye lwagattibwa byaggwa. Get out of my way and leave me alone, you big... Va mu kkubo lyange londeka enzekka. Kaano yali mukazi we. The Hellfire. Oh, great. Agamba agenda wa Dr. Halfwire. Great. Out of all the shrinks in Miami, you have to go see mine? Mu basawo bonna abali mu Miami owange gw'ogendako. Yalina okujjanjaba naawe. Planet. He's helping me change. Anyamba okukyuka. I'm channeling all my anger. Saagala kuwulira. Positive crap. Listen to me, Mpulirizaako gwe. Mukubba oluggi. N'asimbula ave wano. Wabula mu ggaali we. Oba mu ggaali ye. N'omuyaaye mwali. Anti nkuyagala. Bw'abi yamugamba ye. Naye ng'alina dokita gw'alaba obusungu. Zaasimbula bwolekere gye baalina okuziika. Lodi akyamutunuulidde. Wala nkufa. N'amuza ne ka flying kiss. Yamuwa lugalo ye luyamulaga. Kukwate kuba asuuleyo. Yavuga okumala akabanga kyava atuuka mu kifo ekimu ku njegoyego z'ekibuga. Tuli Miami. Osobola okuvaayo kati. Weebale nnyo. That was exciting. With those big lugs looking for you and... Ate ekibadde kisanyusa bakamenya okukunoonya n'ebirala. I had a hunch something great was going to happen today. Agamba yategere nti ekintu kino kigenda kutuukawo olwaliro. Bali motoka... Sorry. Nsonyiwa. Naye nga muvuka mubalagavu. I'm Betty. Nze Betty. Betty Kerner. Betty Kona. Really nice to meet you. Mukusokusika ukuvuga gwe. Totomera. Nakyala awedde mu bulala. I guess you're not going downtown, right? Balodi tebajjen. Kaakano baasibira ku Hotel Paraiso. Ekyali nakyala n'omuvubuka oyo kiyitirivu kizibu. Laba. Kano gubatta bitole. Kyokka basinkanye mu maziika. Tuli Miami. Kiro kyonna. Let me see if you got this right. Arriba. 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 Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Adentro. Pa dentro. Pa dentro. Amugize engeri gye batoosingamu. Kubanga yali wa Hispanic. Oba yali Hispanic. I'm loaded. Oba Latin origin. What about you? No, I cried too much. Agamba akaaba nnyo. Oh, yeah, sure I do. Whenever I pay taxes, which isn't often anyway. You're crazy. Oli mulalu. Gubatta. Match made in heaven. Kati nagamba ye naye balinga abaagatibwa okuva mu ggulu. Kumukwata amuggyeko eyelash. Very blonde eyelash. Take away your finger. Yamugamba akakwata akole wish. Kubanga akamugye ku liiso. N'akafuwa asabe kyayagala. Yagala omukono kuba kalina okugenda. Eno waliyo gwe bajja okusinkana. Who is it? Ani oyo? Open up. Gula katono. Katono tamanyi kino ndi mufumbo. Nana kyalagwa ate empete egenze. Maama nyabu. Lodi abadde mbwezi. Maama nyabu. Yasubira mukono gwa nakyala. Kyokka ne bamugambye awisinge kyayagala. Right. Wamma. Naga buno obufumbo bwavudde mu ggulu. Tulina gatibwa bugatibwa. Kyokka empeta ya munywanya ali waggulu gwe tategedde yali. Kaakati kwe kugimwambalizaawo. Bikira Maria muzikiti. Twadda mu kafo akamu awasanyukirwa. Ngulike kwajja. Nagamba vijje makabiri munga bulijjo. Tulaba too much.
obusinga buno bwa muwendo. Kakano gyebaze baba no wano. Hey, that's Betty Kerner. Oyo si Betty Kona. And who's that bimbo with her? Muvuka kyo kati gwaliko kamonde kyako. Bano bannamawulire They say that the third time bo balugambo bagamba nti omundi ogwokusatu libanguba ogw'omukisa. marriage. Okufumbirwa okay. Wakafumbirwa esatu. Who was the first? Ani yasooka? Jean. Who was the second? Ate okubiri. Jean. Era Jean. You married that guy twice? Omusajja wamufumbirwa emirundi ebiri. Gonna be the third. Anti gwe owokusatu teri gwakusatu gugwe. Friend. Bannamawulire bagguse ali munywanyi wo. My fiance. Anti fiyanse wange Katonda wattu. Bona ab'olugambo balwagala. Babifulumiza mu mawulire. Lord. Bugenda okukyagala gyali tamanyiyo wabula wakabi okamala. Tukabadde muyayi artist wakweyiya kyavaza amaaso yalugula. Kyavajja mu kinaabiro yayitawo ono tamulabayo. Walo swimming pool buli kimu weekiri byonna biri munda. Yasalaze erudda kwe kulengera anaaba. Maama we yeyiwako mazzi bala ekyakabi era nno twagudde mu bintu. Kino ekyana kirafunye kyamajja kwekwete basipeya bwayimba kwatandaweya akase bazanya basketball. Tugenda kunaba maama nyabo waliyo maama mulala Katonda wadde. Can you guess what I'm thinking? Omanyi ndowooza kyokka ali mukunyaga bwe yazaalibwa abadde amanyi maama we aliyo. I thought that. You can go out the same way you came in. Ndowooza waalifulumidde mu ngeri y'emu gyozeemu kisingako. Ho But are these yours? zino zizo zange munaye. It's alright. Nsonyiwa munaye okugwamu n'emipiira gyange. It's alright. I know. Now try goodbye. Agasaaya kusiibula kati. Ho bannaye muntu nojjanga owaga. Kakano essaawa zaatuuka amaze okweyozaako yayita wadde wansi awulira aboogera. Forever? Oh, less than 24 hours then. Yenna kyala gwe yaguddeko ebbali n'omukyala we omupya kati gwalina fiyanse we. So do I get a new Wabula ne kano kabalagavu ebitenkanika naye nga era kaleka katooko kwoli baabano. You've met my sister Liz. Sisitange bamusinkanye Darlene. Simu yavuga. Hello? No, the invitation. Kakati nno nakyalina mukukosa invitations za mbaga. Yeah. Lodi abita byakuzanya wabula ate obuzibu Okay, alina nakyala wabula ate katooke kamukubye wala nnyo. Talk to you alone and Njagala kwegako naawe bulagala kwega naye aba ne kyakola. Father Larrabee. Wabula esimu endala yajja He's on the golf course. ali ku golf course. Booked yourself the big one, didn't And you? you Wagudde mu binene. Way beyond your wildest little gigolo dreams. Kino kisukka ebirooto byonna byonna eby'obwenzi bwali okozeeko. Betty, we need to talk. Betty njakwegako naawe linda katono. What about your allowance? Father Larrabee. Ate alawensi yo Eddie. Look, How's the I don't need to. I've seen enough. It's good? nze ndowooza ndabye ekimala. No, he's a different one. Yes, but he's wonderful and you. Agamba musufu era ajja kusanyuka ng'amulabyeko ono. So, how does the third sound? Kakana abuuza ennaku z'omwezi nga 3 ziri zitya. 33. It's my third wedding. Agano mbaga yakusatu. great. Yes? Kisufu I've got to go to work. nogenda okukola. Oh, how refreshing. Kisanyusa okukola n'okukola. Gotta go. Hey. Nze nina okugenda siri ku bayaayi. Naye mu musajja nguga muno. Thanks, me. Lwaki sitawo tanjagala? Oh, don't listen to her. She Tomuwuliriza bw'atyo. guy who's married man, it's been a really bad deal.
agamba alina obujja kuva buto byafumye nno dda mawulire waddira sekutale we I see. Congratulations. anti kulisa I am. totandika sigenda kufumbirwa It's like a. ezo emboozi gye katemba Explained it to her and everything's all straightened out for you. wamunyonyodde endoza buli kimu kyateredde Not exactly. Everything is totally high or low with her. She'll be down on me soon enough and then it'll all be over. agamba ngu ddala ajja kuba mwetamiddwa byonna biggwe era teyeeraliikirira kino kya bulijjo In there. era biguddemu why No. munywanyi abadde omusaawa namba What me to do? I feel sorry for the guy. agamba mukwatibwa ennaku waliwo artist Rest in there. Maybe you feel sorry for everyone I owe. Every osanga gwe buli amaanyi omukwatibwako ekisa mbuyate tana kyakola okujja kumukkiriza okuyingira olwono musiizi yaleeta ebifaananyi See. Alright. art ebisiige bye abadde abyetikka why olaba emajja ebibi Terrific. kisufu I can sell it in a week. Oh, no. ngenda kitunamwiki nedda kimaze wano mwaka walusimbya bimpa tubireete paka katubitunda Alright. laba yamwita art You haven't paid me for the last two. ebyasooka ebibiri tobisasulanga nkugambe kino bakiguze Honey, if Vincent Van Gogh had been paid for his paintings. singa Vincent Vango bamusasulanga ebisiige bye tebyali badde bya bbeeyi olwaleero Money. artist olina kusiiga busizi si lwa ssente A real one. okusiiga ebisiige ebyaddala ng'obisiiga mu mutima si lwakubifunamu kana kiro kireke tufaayo alina akalimi You know, Manny, eno galala ye wabula ono mani y'omu ku basiizi abaleetawo ebisiige bye oba ebisiige byabwe abalina obitunda yeah. n'oluusi abakoonana ku mutwe Right. tebalaba ku ssente What about me? What? You were good. ani naye wali musiizi musufu simanyi lwaki walekerawo kusiiga He has to be brilliant. agamba nti kirina kuba kirungi kirina kuba brilliant Why is it? ekisiige kyonna Well, lwakino kiri ku kisenge wano oba tukyagala just reminding me not to pick up a brush again. agamba kimujjukiza bujjukiza obutapapa naye nate kino yakisigo kyagala nkikuwadde kitwale kyekimu ku bisiige byekaba eryasiize ye akigabidde mani Eh? gwadamu gakyali kisufu I don't know what to say. sima kyakugamba toyogera kintu kyonna Don't need words. teweetaaga bigambo kuba buvi wano genda osiige kekamani kamukuba peinta bamu ebisiige byatunda naye nengeri gyabitundamu twagiraba See you, huh? naddamu kwe kulugala naye ng'ebirowoozo yagudde munakyagala okumufumbirwa naye ate wali ate muto we yamukubye bitenkanika naye ngegibasinkanya ate yewunyisa okamala What's Manny doing with your painting? ate mani akola kino ekisiige kye kono kimugabidde This thing in here. kyekintu kyokka ekibadde ekirungi ekibadde wano naye abadde akyagala waliwo yali awo namukadde alaba bisiige Excuse me, miss. nsonyiwa maama You have a provocative work of art here mulina ekisiige ekisufu wano and live with it for a few days before I make nsobola okitwalako ekaana nga sinaba kusala okigula Which work of art? kiriwa Be? you. anti gwe You're the most beautiful one here. gwe ekisiige ekisinga obubalagavu wano sinjagala okutwalako ekandi okaisalewo oba nkigula oba nedda See, sometimes my memory fails me. oluusi okujjukira akakwerabira Korsakoff syndrome. yagamba alina Korsakoff syndrome He's hitting on me. I'd say you have a terminal case. agamba ali buganda alina obulwadde owaayi taata we ali wano ati onono taata wa mukamaawe Dad, taata what are you doing here? okola ki wano Pick you up. I wanted to save you. mbadde wakukima kunedda lwaki nyonera ebiseera nsobola okujja wano You down with the... bazaale bamuyitale It's not lost. I was arrested. agamba yakwatibwa bukwatibwa so si kubula Guilty. Me and my comrades from the Lincoln Brigade. agamba ne bacomrades be baali mu Lincoln Brigade baaliko abasirikale era bakyaliibe era abo bo tebabula Only man alive with 2 navels. nze musajja yeko omulamu nga bwe twali mu lutalo alina balirwana ababiri twadde eka bazeeka abeera ne kitaawe What's this? kino ki We live in a big red. tusula mu nyumba nene myufu
That was in Madrid, remember? Yali ya Madrid tate twavayo daka tuli mu America Miami. Waba nakosa COVID syndrome. Bulwadde obumuletera okwerabirabira ebintu ebimu. No, Dad. You got the big room. No. Ate gwosula mu kisenge kinene. You have the one with the best. Awayingira n'empewo obulungi. Nze gwasula ene wabi. Laba. Exactly what I want. Ekyo ddala kye njagala. Exactly what I want. Ekyo ddala kye njagala. Ali ku simu. 3. Lodi no bali mupimako masuuti n'ebisigadde. Wabula obuzibu alina. Could be vanilla. Yate omutima gwagala muto wa nakyalo ono. What? Agamba cake bakole erimu vanilla n'ebisigadde. Nagambye Melanie Griffith ageeka. Or the strawberry. Betty, we need to talk. Betty tulina okwogera. Wabula ekyagala okumugamba bino ebyembaga bapapye. I am not losing the carrot. God, you are so gorgeous. You're Bannaayo nyirira. so good with me up at the altar. Laba agamba kijja kuba kisufu okuba naye ku altar. Can you come? Soko gye kwe kumugjawo. Listen, Betty, Betty I couldn't sleep last night. otulo twambuze. I don't know where to begin. Simanyi wakutandikira. Special. Yeah. Ddala. 1 in a million. A real lifesaver. Agamba omuntu nga gwe wabula nakyalowooza mutwe. Abadde agala omugamba naye naba nekyalowooza. Betty is just too good for me. Naye muli nagambe nti no Betty mulungi nnyo gyendi okuba nange. Isn't it says Simusaanira. you don't deserve her? What are you saying? Kikyogamba. All I am saying is just wow. Anakuwaliddewo. Weeks is that long enough? I mean, marriage. Obufumbo Huge in the decision department. bunene mu department y'okusalawo. N'akubirawo mulanga. Sisita waguwulidde mutowe kwe kudduka ayiseewo. Kati kava kajja ono omuyaye ati ate akoze eki mukulu wange. What did you do to my son? Omukoze tewali. Don't you hurt her. Togeza n'omulumya. It was that we were moving a little too fast. Mugambe osanga tuddukanye ebyobufumbo gwe. Mwabayaye bwe mutyo. If you're gonna play the stud, at least have the common decency to do it well and make. Bano obuvunaanyizibwa bukola kino bulungi. Owulira manyi byatyabula muwase bulungi abere musanyu. Katonda watu nako kamutabukidde. Nagambe kaddaro hana ageeka abaala ba splash ya Tom Hanks. I'm sorry. Nsonyiwa kale. Didn't mean to upset you. Sigendedde kunyiiza. I spoke to Dr. Huffinger and he said that as long as I externalize my... Agamba yogenda Dr. Hoffmeyer era n'amugamba kasitasa omukka Even... ebibeerawo yadde abantu si bamugambe ebintu ebimunakuwaza talina kunakuwala nnyo. I'm fine. And I don't want you to feel that you can't be completely honest with me. Era saagala olowooze nti oyinza obutasobola kubeera w'amazima gye ndi. Njagala okimanyi nti osobola okuŋŋamba ekintu kyonna ne bwe kiba kinanyiiza. Omusawo bwe yaŋŋambye. Everything's fine. Buli kimu kiri sitede. Okakasa nti ye. It's fantastic. Kisufu. Bannaye kyekyo baby. Naye nga kikagala musanyusa. Except for your sister. Okujjako sisitawo tanjagalira ddala. I think she's too crazy about me. Alabika mulalu nnyo. Because you're not her type. Lwakuba toli type ye. I mean, she teaches modern art at the university. Asomesa modern art ku university. She goes for those quasi-intellectual types. Atera kwagala basajja ba intellectuals, ba professor banne ba lecturer banne. Toli type ye. Oh. Nenga bamuga nakyana asomesa modern art. Lwakuba Rudi tasiiga naye yali artist. Era ye nanyini art. Oba Dodge Gallery. Art Dodge Art Gallery. Amanya ge art ate musizi wa art. Yajje ebbali. He knows it, you know. Kali ku simu kanya kukwogera naye. I know. Goodbye. Yatunula. Kakati no kwe kudda ku mulimu. What is this? Mrs. Doyle returned it. Mrs. Doyle kisiige yakiziza. What kind of country is this?
where people don't even respect the last wishes of the dead. naye ensi ki abantu gye batakkirizamu bintu byabafudde babasembayo kusaba jukali yakimusiba nga akimuguza. Shall I read you the mail or throw it directly into the wastebasket? Yamuguza abatandika. Letters. But they are love letters. Zino love letters. From the bank? Eza banka. The insurance company? Insurance company. Buli omu ababanja ono aziyise love letters. Oh man. Nenga zonna za mabanja. A letter from your optician. Accompanied, of course, by the bill for your last contacts. Laba. Bills. Is that all people ever think about? What if abantu ekintu kyokka kibalowoozaako biruzi kubanja abantu. With many ideas. Laba. Kyabajja obwana abuteekako. Talaba bulungi. Pay the man. Abasajja basasule. Kakano kwe kuyiiya agala okutula omugagga atuuse gwagali omukyajuka byafuluma mawulire. Katonde sitobuzibuuze. Byafuluma mawulire mufiyanse woli. Wagira. Not a video. Do me a favor and tell my brother. Nyambo ogambe muganda wange kajja wano nti wala ya Mungu musse. Ankubira essimu. Iyi bozi abadde ki? Okitegadde? Mr. Dodge. Noonya Mr. Dodge. You are looking for my brother too? Naawe onoonya muganda wange? I am in town. Nja mutta. Bye. Kale. Iyi ono si ekyali gwe noonya. Kakana asuula si oyo. Naye omugagga abadde erina amulaba. Si ye kweri naye bafaana bufaana yosanga. Kakano ekyakibuuse akibuuseemu n'asuulayo. Tell him I am in town. Kakati no bamugambe nti nayingiddewo mu kibuga. Tell him. Mugambe Bart. Kakano ye yetumye Bart mbweli ye art balongo. Kyokka naye muti akatatomere. Oh. Katonde sijuka zino galwinte zira bulungi kwa amaaso ge malamu. Tukateko za amaaso. Kakano kukusuulayo. Naye ate ebiroze bira bingi ebize mu mutwe gwe. Njagala ulabe nagavije makabiri munga bulijjo. Tulaba too much. Kitundu ekisooka. Bukede TV kuwoli. Laba. Yajja. Someone. Yakuba simu waliwo yagala okwogera ne art. Hello? Oh, I'm calling our Dodge. Nkubidde art Dodge bangamba yinza okubanga ali awo. Kakati yafudde yeekubira. I'll call back. Nja kuddamu nkube bw'abazze. Mugambe n'omuganda wa mukubidde. Fuck. Gwebale nnyo. Kyokka oli omukazi gw'abadde naye gw'atayagala kuwasa. Olwo n'agikwata. N'anyiga. Gloria. Listen, it's important. Kino kikulu. Call me at Paris in exactly 20 minutes. Nkubira mu ddakiika 2 ng'atuuse wa Betty. Nja kubuulira nyamba buyambi onkubire. Kakano yagguka ye Baati. Hi. Kati ye Ati. Boyfriend wono. Oh, your brother called. Muganda we yakubye simu muganda wange. What did you say? Ani? Brother called. What's the matter? Is he dead? Mufu muganda we ki? Since I was 12 minutes old. Okuva nga n'eddakiika 12 tetulabagana. Absolutely identical, yeah. Tufaanaganira ddala. Thought? Well, we look the same, but Tufaanagana kyekimu naye empisa n'ebikolwa byawufu. he broods. He lives for his art. Ye obulamu bwe ati we musizi wa bisiige. He likes what he does. Nze njagala kyakola. It's all kinds. You know what? He burns some of his penises. Naye ebisiige bye kimanyi abyokya bwokya. Oyo si mulalu. Me. Sounds like he might even be a human being. Ayinza n'okuba omuntu okusinga ku ggwe omuyaayo. Last I heard, he was in Italy. Kinasemba okuli ali mu Italy. Nga gy'abeera esimu evugira. Hello? Hello? Yeah, hold on. Lindako. For you. Yiyo. For me? Yange. Really? Ddala kyokka yagambye omukazi akube. Hello? Hello? Tone, the time will be exactly 8. Waŋŋambye eddakiika 2. Gloria. Gloria. That Bart there? Baati wali? Honey, Yaŋŋambye ekube. Kyokka yeye. it's an easier way to get. Kano efudde nga yogane Baati.
Bart? But Oh, God. katonda atubwala kyakabiryo kyakawayingidde. That's how I'm using my degree in architecture. How long are you here for? When are you... ogenda kumala bagalenkanawa I come. naye gweyogera byogera ku ssimu naye mazima mukazi alina diguli otandise kuzambya kiyaye. Well, you know, I really want to see you. mbutuufu njagala kukulaba yonayogera birala More and more bizarre art. oyongera gwaddaluze kubulira. When can we get together? Maybe you should try to. tujja kusinkana. You know what I mean? I see. nkiraba Considered masturbation. Well, I can't promise anything. sinja kusuubiza kintu kyonna naye tujja kulaba. He's something. kyokka kano kali mu kuyomba yabuzaabuza mwaga na muganda we. Yeah. Seriously. Look after yourself, will ya? weerabirire 4 weeks salary. nkubanja wiikisi nnya tunansasula. Hey, okay, see you, all right? kale tunaddawo. Bye. bye bad. This guy is incredible. ono mulalu. Meet your family. Personally, I'd rather meet the Manson family. nze waakiri nsinkanako yo nesinkana ggwe. The more, Mr. kale ntwadde tudda juka kitaawe mulamu yazaala omwana omwo ne kitaawe muwandiisi yali sooja. taata Bart's in Miami. baati yazze mu Miami The firing, yawandiika bibye. the surgeon was a major. anoonya ngeri gyakimugamba mu singa oli abamubuuza agamba yazaala abaana babiri. kale mugwe baati ali mu Miami muzaala tamumanyi baati yaani. I said Bart. ngambye baati ali mu Miami yazze wano. Nice. kisufu You know who Bart is, don't you? omumanyi baati Of course I do. mumanyi I mean, your son. mutabani wo baati. I know who Bart is. baati mumanyi. Just because someone might call. omuntu ayinza okukuba essimu olaba nakubuuza mutabani wo baati biki olina okugattawo taata ogambe ga baati naye mulongo wange wazaala oli saalongwe Believe nga biruma. I'm going to forget either son. It'll be you. gwe mba lina omwana gwe njagala okwerabira yeggwe. ogattawo taata lindako katonda wattu Not going to help you. sigenda kukuyamba. The next time you're in a jam, I'd prefer you were straight with me. agamba buli abeera mu jaamu asaba abeere wa mazima gyali. Just taata ntegedde tosobola kunyamba kintu kyonna. Oh, listen, you son of a bitch. naye gwe omwana gwa ntandika okulimba mu linnya lya maama wo nti maama we yazaala abaana babiri ekitaaliwo. get you to help me. nkusabye kunyamba kyokka tugattewo kino kibuga. So, ask me. I'm your father. kati ndi kitamu nsaba mu ddembe neggonjebwa. Is it money or women? bakazi oba ssente ofera. You don't have to help me. No, tolina kunyamba kale byesonyiwe. you don't have to do it. Money or women? ssente oba bakazi byesonyiwe taata bireke. Is she special? mukazi wanjawulo oyo. So what's the problem? kati ekizibu kiriwa. I'm gonna get married. ngenda kuwasa. About time. kisufu kaseera keeko. Sister. Oh. naye gwe ngenda okuwasa si gwe njagala. Oh. Sister. sisita we gwe njagala. This twin kati ono omulongo yagenda okwagala oli sisita. is going to fix all that? yagenda okumala ebizibu bino byonna. Divine. ndowooza leero neezaala musana naye atiddemu. kakano omukyala yajja kugalale eri bba gwagenda okufumbirwa. omanyi Any second now, a woman is gonna walk in here. esekendi yo n'omukyala agenda kuyingira muno gw'omugamba ati taliiwo muganda we yaliwo bat. Bart, get it? baati yaliwo bulira. bosi abadde ki. Yeah, I kale flattered the woman you're engaged to, but it's not as bad as it sounds. I get it. nkitegete najjamu esaati ngwezo nazikyusiza olina kyala z'amanyi. yamuga abalongo bafaanagana ddala kakana ayingiddewo azikulaba fiyanse we at Dodge. oli yetumye baati Dodge. kati omuntu mwali mu babiri envi nazijayo mpeta agijjeko gye yamuwa agikubye ensawo. enviri n'akyusa n'atekako n'emiwaani. Good morning. ensula Help you? tukuyambe naki. I'm looking for Mr. Art Dodge. noonya Mr. Art Dodge. He's not in it. taliiwo But naye if you like, you can. bw'oba yagala osobola okugaa ne muganda we Bart. but Here? baati waali I'd love to meet him. naali agadde omusinkana kuba agenda kuba mulamu wange. From Italy. baŋŋambye yazze okuva mu Italy. Of course. kano kaseka busesimu kuva mu Italy. okay. And who shall I say is here? mugamba ani ali wano. Turner, Art's fiance. Betty Connor fiyanse wa muganda we. okay.
Bert? Yes? Waji? Your brother's fiancé. Fiancé wa muganda wo ali wano. Please send her in. Muyingize. Ne accent agikyusamu bw'ava Italy. Bamugamba ayingire. Sawa mbadde njirabidde. Mwali munda n'asoma. Thank you. Oyo. Welcome. Bye-bye. So, Kati. you are Betty. Gwe Betty. Gwe mpulira. I'm surprised. Tekinewunyisiza. You're not at all alike. Temufaanaganako n'akatundu akamu. My brother is obviously attracting more perceptive women. Muganda wange kyeka atandise okusikiriza abakazi abansingako kyekyoka kyansinza kati. These days. Well, let's just say the Katugambe girls he used to bring around. abawala bateranga okuleeta awaka sisiteekezo. Subtlety. My brother has a certain charm. Don't you find him a little boring? Tomusanga ng'abowa. Limited. Not yet. Sinaba. Art says you're an artist. Ati yangambe oli artist. Really say that about a person until he's been dead at least. Tuyinza kyogera ku muntu kujja nga amaze okufa emyaka nga 10. You. That's so pedantic. Okay. I mean romantic. Aga kiri romantic. My sister would love you. Sister nge yali kwagadde kuba ne artist. For dinner tonight. Lwaki tojja kukyeggulo olwaleero? Muganda wona ajja kubeerayo art. I won't take no for an answer. Sijja kukkiriza nedda. Clock. Kakana ayisa abooluganda bombiri babeerewo. Owuwe onayagala mmwe muganda we mutowe. Kakana obuzibuze. Uno. Fletcher. Miss Fletcher. Shows up. Please tell him I need to speak to him. Muganda nge wajja mugambe nja kwogera naye ku nsonga ezimu. Gubadde mukisa kusinkana nnyabo. Till tonight then. Katusinkana ekiggulo. Right. Ku kiggulo. Wow. Kana ageza amatidde ddala ono muganda wa art. Bye. Bamusiibudde mbuye agenze. Lwatuke bayi nadduka. Juga ate oli alinze ati kuba baddeyo ne appointment. Abantu babula banjabajja mbalamusiza. Waliwo akaduka akatunda emivumba engoye za second hand. Kyavajjayo ekisaati. Amulengera eri alinze ati ajja. N'asooka ajjako esaati. Kwata kino ekisaati kivumba akisuddeko. N'ayingirawo. Why? Okomyewo. I met your brother. Sinkanye muganda wo. You're right, he's very complicated. Ba ali complicated wali mutuufu wagati ali complicated. Man. Kano kafeeseko. Dia, he'll love that. Yali kyagadde okujja ku kyeggulo mwenna. I'll check it out. Kakano kaagala musuula mu buzibu. Call him anyway. It sounded important. Waliwo amukubidde esimu kirabise ng'ekikulu. For me in the car, I won't be long. Nindira mu mmotoka kanzije. You'll be... Kale. Bambi webale nnyo. Tewali ttabu essaawa yonna. Gwe tonnemesa ebintu. Sooka opweseemu. Kanzije. You know, Gwe. mind lying about the check being in the mail, or that some kids Ebyokulimba mu cheeke ziri mu mailo zijja. think $7.50 an hour covers whatever this is. Sirowooza no sente zompa 250 buli ssaawa zikavalinga emirimu kati gye nkola. Nze nkulimba ne nkufuula babiri nze nkola kisente eno zongeza. Wita art. My name Wanje. is Gloria. Nze Gloria so si Fletcher. Luli ompise Miss Fletcher. Kale. What are you doing here? Kaagano Lodi yasazeeko dda bambi bba. Looking out for you. Someone's got to protect you. Can't. Lodi ajja nno tamanyi. Action. I want you to leave me alone. But what are you doing with this guy? Nekyoka n'omuyaayo oyo. Odd. It's great to see you again. Kyasanya okulabako nate. Such wonderful things about you. Muleke tomukwatako bba wange nze. Anyone who makes you happy makes me happy. Ekintu kyonna kikuwesa ddala ekimpesa essanyu bw'ayita bisajja bye. You're old, Gene. I'm not the same guy. Sikyali musajja y'omu natereera. Sooka ompe ebimuli byaffe wamma. I'm fine. Nkuyagala. Beautiful. I'm just a woman. Gwe muyayagala kyenyi. Kamukuba ebimuli bye bamusatu byaleese. Mazima alaba n'omusawo bambi ate era addire mukazi we. Ye alina muyaayi.
muyayise bwe yavuga n'eggaali kati ne basimbula bagenda ku ddina kyokka musatu yeesitudde najja. He kisses you, your history. Oyo kasita kissing oba owedde gye bayita kiss of death. Kati mutunula ki? Just a moment, sir. Linda katono. Kakano ku ddina wali wazze mbuye ati asoosewo ku ddina. Gwe at obadde oki ba kulanga ono mulala. So Art told you about me? Ati yakuŋŋambye? Oh, he tells me that you two got off on the wrong foot. Yaŋŋambye nti gwe naye mwatandika bira temukwatagana. That's a way of putting it. Yeah, ate obanga yakyogedde. I know he comes off as a little slick. Really? Dada? He's cool. Cool, slick, whatever. Kyonna kikiri. It's him. He's naye nze naye tetuzigatta. Kyokka muntu y'omu gw'ayogera naye ye tamanyi. To survive. Munnaye atoba hasla. We grew up without any money. Twakula tetuna ssente okuva mu buto. Kids used to kick my ass all the time. Era abaana bansumbuwa nga nze okukamala. Kakati ate nakyala wajjira. Yebba owuwe tannajja. Then he can't come. Bambi ankubidde tagenda kujja nze bba wange Art. Yeah, the old man's got Korsakov syndrome. Taata alina Korsakov syndrome ate ye yabadde alina okusigala naye. Very nice. He's got a very nice eye to him. dinner's out on the veranda. Ekyeggulo tugenda kiira ku veranda. Wabula Art tagenda kujja kuba kitaawe mulwadde. Baati aliwo yekka kati kano ke kafunye omusufu bambi. For me, there is only Rambo. Nze gyendi waliwo Rambo yekka. Rambo artist. Obvious. He's Dada. original. I mean, Seagal and Van Damme are just... Seagal ne Van Damme bonna bakopa bya Lambo. Onaweza bogera ku Lambo wa filimu. Him because Bano bogera ku Rambo artist. while he was still ahead. I disagree. I think that 2 sequels... Nze sikkanya zino za Lambo 1 ne 2 ze zaasinga okubeeza omutawana. Not Rambo. Twogera ku Rambo si Rambo. I'm just trying to change the subject. Mbategeeza kukyusa subject mwogera ku bya art byokka. So, are you saying that all artists should quit when they're 18? Oga nti ba artist bonna balivudde kusiga nga bali myaka 18. Have enough sense to stop. Ono mbwanya ne siga ye. Juko olitanywa siga. Ogenda kinywa ekyo? No, I'm gonna eat it. Ngenda kirya buli ge mazima. Kakanya ageza kwefuula wanjawulo. Mbono yanywa ne siga. But fireworks ezaakuba. Juka bali kumpi n'amazzi Miami. Waliwo eryato eriita liriko ne bandi ekuba omuziki. Kuliko Love You Betty. Excuse me. Mumpe mwakadde. Wabula kimanyi Art taliwo muganda woono. Oyo yali bbaawe mirundi 2. Unlike your sister. Sister wo mwagadde. Get off of my dock! Va ku mwalo gwange. Are you... Musatu kyava avaayo. Somebody should take you away and lock you up. Balina kuggalya buggalizi. Wano. Yeah, it's the day they take out the trash. Olwalo ojjukira nti lunaku lwe bakasuka kasasiro nedda. Anniversary yange naawe. No, it's not. Our Nedda. anniversary is June 8th. Eri Juni nga 8 nedda. Anniversary. Eyo second. You here to tell me that? I've Kyekikuleesa okuŋŋamba. a lot of money so that I could forget it. Nsasudde sente nyingi nerabira olunaku olwo. Kyavalagira bandi esuuleko. Ne bandi yakuba ku mbaga yaabwe yasooka agireese. N'akayimba ke baakuba. Remember the church? Ojjuka ntuli mu kereziya. That funny little priest? The burro that ate my... Omusosodooti oyo yali asesa. It's not gonna work. Tekigenda kukola. The music is great. Music ye musufu. Jangu tugubojjemu. Thank you. Bakyakyankiza ku muziki gw'abali. Musatu gwaleese okuddingana ne yali mukazi we. Embwa gwe kuleeta akapiira. Juka embwa zongeza olusu olwo ne lumanyi nti oli wa bulijjo. Fireworks and flowers are not going to do it, Jean. And Ebimuli ne bino byonna tebigenda kikola Jean. Song? N'oluyimba. These are the guys. I flew them in first class. Bano basajja nabaleetedde mu nnyonyi first class. Oli omulala namujja namukomera luzira.
baali bamusiba yamugye bambi ajje Dance with me? tusinemu naawe Please. bambi One last time. wakiri omulundi omulala gumu I'll never bother you again. siriddamu kusumbuwa naye twejjukanya olunaku lwe baatugatta Dance with me? nkusaba busabe kyekyankyako nange juka omusawo abajjanjaba y'omu hofmaya kweguba ojja naye kwalibba yamufumbirwa emirundi ebiri Have you ever been married? wali baddeko omufumbo kakanda bonna beebuuza kemisitule agenda akula akatiwa embwa ekomewo n'akapiira buli lwedda akakasuka eri nekagoba Hopper is illegitimate. baabano kamudda ku kibegabega Did that little monkey of yours do this for you? oyo muyaya asobola okukolera bino ate nekanyigirawo In my life, it's you. mu bulamu bwange oba birala n'okuvaamu yeggwe genda saagala na bibandi byo kati si kyenjogedde mugagga yekyanze Scum sucking. Good night. sula bulungi musula bulungi wama To Eugene Coletto. sikwagala Jean Paleto Do we have to stop dancing? naffe tulina okulekerawo okukyakyanjalo kwaliwo ekyanze ebyabo nagamba tulaba tumaki kituntundu ekisooka kwegenda no maaso twadde ebbali It's as if he wants me to be like this. kakano lodi yerese ku university juka neyefuula art agakunyweza mukwano gwe ne kabwala jjana kwe kalengera ebbali tamanyi bwakagwako neyefuula disikasigana olaba The machine creates the tension. mashini ye creating attention Hi. What a surprise. What are you doing? bano bewuunya obono yani That's right. That's right. You have to. naye ngo nebamanyi nakyala ekisala Good. Let's go. kati tugende fena yafudde mbubadde ali Guys, it was tunaddamu gubadde mukisoko gako nammwe gyobeera odda waali oyo kyali mulalu oyo They don't emphasize technique, kakana emboozi yiino You can smother an idea with technique. but these kids boogera ku ati buli bbanga on paper. What good is an idea if it stays up here? ekirowoozo tekiba na mugaso singa kiteeka mutwe gwokka notakiteeka mu katabo konna oba ki nagambye Antonio Banderas Yeah. bamwise ati oba bat I can't. nakyala eddalo hana To see some of you. abaana ba splash eya Tom Hanks So, kamu ku sinema wesooka kuzanya Tom Hanks nakyala yalimu I shipped a few pieces here. agamba alina pieces ze ezimu ze yaleeteza art wano obe ez'ebisiige yeah. agamba akalo zirabako Okay, great. kono kale Eh. kyokka amazima gali nti takyasiiga bulijjo art amugula buguzi kavuka kali kamani ke kasiizi nga tugambe Emma Kavuma n'amala alekera okusiiga ng'ate Walusimbi yamusiigira kakani akuba essimu It's hard. Listen, nze art come over to the gallery. People are going nuts about you. abantu bagwe kakani yakubira kamani essimu akagamba mbu kajje ku gallery bw'ama n'akubira Gloria This is. mani ajjaawo kola kyonna kyokola omusibiraawo Look, money will be there any minute. atuuka awo eddakiika yonna gwe mukuumira oba mulimba ki oba mulimba ki mufumba abeeraawo kakano galale kwegamba galale ya mani Arma. oba gyasiigira gyagala okutwala nakyala mu biri bisiige bye yamuleeta naye ng'ate waliwo ekye kye yamuwa aze akasumuza amanyi kyaliwo akatereka Walusimbi kati yefudde eno gyasiigira kuba amazima gali nti takyasiiga naye nga gye bazze wamani naga tulaba ekituntundu ekisooka kwe kuyingira alugadde kalaba ebisiige biyitirivu Don't be. You're the first person to see them in a long time. gwosoose okulaba ati wange oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu ennyo They are not big deal, really. si kinene Good. I like them. agamba byagadde Good. waluka
yalaba akamukuba. Is that yours? Ekyo nakyo kikyo. Yeah. Naye ng'ate amazima kino kiki ebyaddala That. kyensiza okwagala wano. It's beautiful, you know. Kisufu omanyi lwaki? No. Nedda. It's both simple and heartfelt. Kyangu ate kiraba nga kyava mu mutima. Kwekikwa juka akimanyi nti kiki yakigabira mani. Keep it. Kitereka ate akigabe kati ogwokubiri. Take it. Kubanga amazima kyakimanyi nti kiki naye yali yakigabira mani. Nedda. Of course you can. I want you to have it. Njagala okitwale. Please. Bambi. Please. Bambi. Wow. Kubwerere. Wow. Love this. Kisufu. Kamunywegera wabula omukwano genda gukula. Nagame vijema akabirimu nga bulijjo. Well, I better go. Ndoza kangende kati. Yakwate kuba ave wano. Kwe kusuulayo naye ng'ekikiira kyeri asiimemu era kyeri amugabidde. Yakwate kuba atera asuuleyo. Wow. Kakano yakwata brush. Juka twakomye okulaba nga muwala jjana amuinspire nze okuddamu okusiiga. Oluvannyuma lw'okusiima ekisiige kyeyali asiize yajja agezeeko okuddamu okusiiga. Ali mu galale ya mani kubanga yali agambye muwala jjana amukwatire okumala ebbanga. Ne tuddeeka taata yuno. Ye kwe kulaba omuto ng'ali mu bisiige byasiiga edda bwe lyavaako. You are very talented. Walina ekitone. Todavía no sé por qué lo dejaste. Este es muy bueno. Tamanyi lwaki yava kusiiga. Ne taata akiŋŋambye. Enkeera twadda mu maka. Juka muwala gye naabeera na mukulu we. Kati ono baati so si art. Ono art so si baat. Ono art bawa nakyala mukulu w'ono. Ate ani akoona? Teti sitandise okulinnya Juka embaga. Enteekateeka zigenda maaso. Ono yagenda okuwasa. Ho! Pipe bazikonya mutima gwe. Kwe kwate simu aye mangu atera anyweza ono. Arts Gallery. Arts Gallery. Yeah. Any messages for me? Wali obako waze. Hillerman, he read about your merger with the Kerner fortune, is I believe how he put it. So he's raising the rent. Batuongeza sente wetupangisa. Not for you. Landlord. Your brother Bart, tell him I have a message for him. Ne muganda obati omulabo nga na message ye. Ani? Juka yomu. Naddamu ajakube kajijieko. Muganda obati omulabo mugambe. Arts Gallery. Arts Gallery. Gloria. Gloria, mpa message nawe. Do I have any calls? As it happens, a certain Liz Kerner called. Waliwo omukyala gwe bayita Liz Kerner yakubye simu. Bart, I'm worried about your brother. You should be, Gloria. Oteekwa okuba. I'll see you later. Tujja kulabagana. Kalisi kakubye simu. Fix myself a drink. Kangene nekola ekyokunywa. Love a vodka tonic. Nena kyanamusaba vodka ne tonic. No thanks. Kwe kuyitawo. Embwa yo emanyi ono omuntu yomune bwekyusa. Juka zo ziba ziwunyiriza lusu. Tebimanyi nabbi bimanya nti alimu art ne bat. Ha! Okuza amaaso ng'ekisiige kye yakabambi kakitimba ebbali. Mu frame ennungi obulungi ennyo. Kwe kugikwata. No, cancel that order. Eyo order gicancelling sigyetaaga. Abuza omukozi ddayo eri. Thank you. Nzija. What? Eki? Get it. Don't accept the... Tokkiriza order eyo. Sikume simu evuze. Hello? This is Bart Dodge. Nze Bart Dodge. Please. Mbali nyakwegako na Liz. Kyokka yakubidde wano muntu y'omu. Hello? Hello? Please. Liz.
bangambi wankubiddeko ku office. We were having kind of a lazy day here. Twadde lunaku olutalina kyakola n'endowooza oba walize ne tubeera naawe ne muganda wali wano. How about dinner then, just the two of us? Watya nga tubadde ku kalenzi naawe fekka eddako. Good. Much better. 9 o'clock, okay? Saawa 3 ziyoke? Can you make it a bit later? Tuzongereyoko. Then. 3 kitundu? Let's compromise. 10. Tugambe nnya kale. Duka ate era ekyeggula alina okirya n'oli kati alina okukola obudde nga tali n'ono. Sure. Kale. Come on. N'agiteekawo. Gwe kuyita hati. Muganda bwe ayagala kwogera naye ensibu gy'abadde kola n'adduka n'eggiraasi. Yagambye aleeta byakunywa nakkakkana. Phone for you, it's your brother. Muganda yagala kuga nawe baata ali ku ssimu. Kakana agirese wali. Teriko muntu. Bart? But That's no problem. tewali buzibu tuli wano ne ku kyeggo tujja kubeerayo. Kyokka eri tekuli muntu. Kale. Nice. Kwata. Forgot the eyes. Nerabidde ice. Kumbaddayo. Bamanyi abadde akyali ku ssimu. Waddira n'ebyokunywa. How's Bart? Bart ali atya muganda wo? Ali okay? Fine, it's fine. Very happy, actually. Musanyufu. Wabula kana akalaba kamulowoozaako nnyo kati. Problem making dinner tonight. Nyinza obutasobola kujja ku kyaggulo gwe. My darling, and your problems are just beginning. Kasita tojja manya ebizibu ebitandika butandisi. Kye yakola ku kyeggulo yayiwamu kakapiso mu byokunywa. Kumbe akasaavi nga amulaba. Katonda wattu. Oh la la, monsieur. Katonda wattu musio. Me to say, you are committing a hideous crime. Ekikola kyokola kya bulabe. Disorders. It's the only way she can take her medicine. Bw'omusawo yamugamba ateekemu eddagala. That is Chateau Frontenac. Yamugamba eno Chateau Frontenac tebagizannyirako. Look, buddy. Nedda. I paid for it. Nagisasulidde. If I want a piece in it, Bwe mba njagala giyiwa mu lukambwe giteekamu olukambwe n'enginywa. Monsieur. Kale ssebo. Naye ng'ateeremu nakyala mbwe omusawo yamugambye engeri maama we gy'asobola okunyweramu akaddagala. Kale nabagwagwa nga bano nayonona ekyokunywa ekirungi bwe kityo. Kakanya akateeze maama waakiri akube mangu otulo. Kubanga ate ku ssaawa 4 alina okuba n'oli omulala muganda we. Kwe kamusimba mukazi batutamanyi. Mutamiivu muzibu. Waba taddemu obukerenda ku luno. Nagamba tulaba too much. Kitundutundu ekyokubiri. Vijjemu akabirimu nga bulijjo. Laba. Ne bakanywa. Nenakyala afudde otyo. Si ye mutamiivu atoze asigala waggulu. Yavuga muvuze n'amuzeeka. Kubanga kunnya ate alina okuba n'oli mutowe. Kati ono Baati azize omukwano. Tamanyira biri kuusi naye nga lodi yamuteze bukerenda bwe yanywedde. Yajja amwetikke. Uyo. Kumulinyisa abasimenti tebampulira. Ekikozi kiikiro kiweereza awaka. Nenfula amunywegera mbw ali sitede nnyo. Waba tamanyi yadde biri ku nsi. Pana nkuyagala. Kwe kwetika yeetika kumpi mufu. Yamuwadde sleeping pills ziri zikuba otulo. Ng'ateeka mu buliri. Nsonyiwa. Naye kwe kumwambula bambi waakiri afune empewo. Kano n'akyukirawo. Ne kooti ataddeko ndala kati afuuse mbu Baati. Omulongo oli ati. Kakati ayingiddewo. Tebandaba nti nvudde wano kumpi. Kubanga essaawa 4 zituuse. Kwekwe tulina okuba nga tujja buzi nga tuli fresh. Najja ayitira eno. Yebbiri nayise eno. Kakano wawanvu okukka wansi. Kuba bali mbuuza wayingidde otya. Ekinazo tekigenze. Katonda tu.
one? ono tamulaba oba aliwa kakano bagenda omulengera gwabuuza naali ku muti yasibira wansi ebigere taka mu swimming pool kakano natobye obudde buweddeyo takyalina kyakola kyava alumba bulumbi kisajja ekijja kijje tekyalina kyakola. It's always raining when you need a cab. Wewetagira taxi enkuba ewe tonya ono musene no manyi November wali suti muganda nga jana jesobola kwambala nagenda kulumbu yambala za muganda we akyusiza Here? wano wetugenda kakano hotel we babadde nona ate wa muleze juka wabadde ku sawa 3:00 kati kunyako mewali na mama mulala kwesi kwero lya badde notero mukazi obukerenda mu waini muri abakazi bakyusanga ki People sure stare at you. abantu ulinga akutunulidde oyo musajja watu ntero kujjawo amuna kanugu Again, monsieur. yegwe nate Would like a bottle of wine. tuwe wine Chateau. asinga chateau fotonya Alas, monsieur, I am desolated. nina obuzibu Person has committed an atrocity against the very last bottle. agamba waliwo yasobya ku cupa yabwe yasembayo You'll find another one. Certainement. kale If you promise not to visit it. kasi tonsuubiza nti oteeke mu lukambwe lwo oba tusasanye muwa olodi asisa bwati tumanyiganye Let him out of the cellar. kakani abuzaabuza kwaka tukenze nakutebiza nti yabaddeko wano Your sister, my brother, sisitawo ne muganda wange be dancing at their 50th wedding anniversary? simanyi baliwo bakyazina nga baweza emyaka 5 mu bufumbo Twice. balinga baagalana Contestant. You know, Art is a little worried. ati nze nkubulya amazima mweraliikirivu Rushing things and alabanga ebintu ebidduka okukamala Nick has already sailed. maybe you can talk to Betty about it. osanga waligambyeko Betty nti osanga muganda nge simwetegefu kumuwasa It's the call of the wild. Ho! muganda nge ne mugambe byatabuka kwe kaleeta alimu n'okutya kisufu kabafukira yabudde obusungu n'okumulaba nga akateekamu obukerenda luli nobakukko okubagiwunyeko kalombolombo kabasumuye oba banywi ba wayini abalungi oba mugezesa najja nakyala muteremuko akagezesa endozo Je vous en prie. kisufu nyabo kwe kujja gyali naye amutereddemu owai Shall I distract Zelle? mama mwogereze nga bwotekamu obukerenda mu girasi yono naye kiki kyayogerako onolodi wadi asisa busesa Crack me up. kwekale naye sikati gasiyo kanti kabitegeera To you. wakati wo naye nga yebuzizabuzamu olodi bakyali era asesasesa nnyo We can be friends. anti kasi tusobola okufuka ab'omukwano Almost like brother and sister. tujja kuba nga baluganda Right? You don't like the idea? tokyagala ekyo Yeah. It's just that this makes what I'm thinking about taboo. anti bwe tuba baluganda kindeetera kyendowoozaako kugenda mba ndowooza kukisukka kubeera abooluganda yamuvuga amuzeeka juka n'oli omukulu gy'abeera wabula kati azenga baati muganda wa art laba Go home. Nobody's waiting up for you, are they? teri akulindiridde eka sikyo lwaki toyingira nyingireeyo ate n'oli omukyala gyali ate nayagala okusula nange baatulako ebbali wabula emba yamumanyiira buli wabeera ne kawalajjana ejja nezannya naye What a way to start it. naye ng'ono akimanyi guno muze gwono baati So, ati talina yadde obuzudde buzannya n'embwa the one humping the glass door. He must have been terrible. bawaya Right, I was just violated. wuuyo You? You are too tough.
tough? Kakano batandikira okulu omukwano gugenda gusukka wakati we nnakyalo oba muwalajjana naye nga mu nyumba yemu mulimu abakyala babiri bwamanyi baagala ba Luganda naye muntu y'omu kwe kumugamba bagende mu maaso baasibira eno fe tukiwe muntu y'omu yali ku Luganda ababiri n'amujja nako obuwaana akyusa bukyusa nno njogera ssebo wabazanyira nandabika katonotono ate bwa sinema buli okutya bwakedde dda era asuze ku mirimu Betty. wabula aloota Betty naawe vaawo ono lwaki aloota mukazi wa muganda we wabula y'omu yabadde nga aloota nti naalina Betty. You were dreaming about my sister. obadde oloota ku mukulu wange nanoonya bwabirimba Every boyfriend I had a... anti buli muvuka gwe nali njagadde yamugwanga mu buto No, I guess not. laba It was at the wedding. anti ekindooseza mu mwanyo ku ndabye ng'abali ku mbaga ng'ate Best. muganda wange si musanyufu And I couldn't move. kati awo nempita Betty biki kyekimpisiza Betty kyekyokka There. mbwabadde alooterako muganda we mbwe yabadde best man ng'ate muganda wasize omukazi gw'atayagala nkitegeera Let's forget him. najjukira ate oli omukyala naye ali mu nyumba kiki ate To splash some. njagala kweriwako ku mazzi siwulira bulungi kyekikanga bwe kityo wabula jjukira oli yamusuuza ku bugenda tamalina bwali kuyitawa wana najjuka lwa swimming pool nadduka misiide naye nga basoba mu nyumba emu kyavadde eno zonna ebisenge biri self contained n'asiba akaviiri kati afuuse art ne bathrobe agikyusiza kati kwe kuyingira n'ekisenge eky'omukulu oli omulala golunyweza n'akijjako yamulese afudde kuba amuwadde obukerenda buno bwebasa kyava bwenyigamu mukazi watu olwabuyabulako akabugumu atandikiriza okuddengulu yakwata bukasi ono oyinza okoze yasuzeewo banayo banagudde kirero mazima nenkwerabirira ddala saakufudde nako bannange nakadde engulu ono n'amanya awo bagasseewo ono kati amanyi nti yasuzeewo olyoke Aspirin. ndisitedde ne ndoza kanzuukuke yefudde mune akazuukuka indako naawe ensula Aspirin. kanfune ku aspirini kuba kyetwabadde kwekika kano bwaza kufuna aspirini okola empola kukoma nazaako eri kyabajja tugiteekako kati nokudda gikoleramu ngayiwako mazzi nakwata ebbali kuwa amazzi mugirasi oli amusabye amazzi nadduka kati agende wooli olugula but kwekuyingirawo mukina kati yafudde obudde ali mukyondo enviiri yazitadde edda I'll be right out. kanzije kamala okumira kukerenda nadduka nasokaddeyo wooli jukamugambira bubizi bakerenda uyo emirimu egiri wano oba nange naali muze ka aspirini omutwe gunzita jangu onyigeko ku nsingo yange najja munyige ku nsingo kyokka n'oli amusuubira kuba amanyi agenze bugenzi mu kinaabiraawo anyigamu bw'alowooza ekimuddusaawo What's wrong? kiki Forgot the aspirin. nerabidde aspirini ate okumira omutwe gunzita mbu yarabidde aspirini nalugala ebintu bino bijja tusa naye beera abantu babiri sebo si kyangu
kuno kyava asibula amazzi mu kinaabiro najja akavi mbwobadde ali mu kinaabiro yeyiwako mazzi ate teyagwamu ngwe swimming pool balance nazo zituvuddemu I hopped in the shower. anti nsaze une naabako nankange eyiweko kakana ate balugadde obudda waayita kyokka oli amulinze ongezi olina okunoonya weyita awalala yasalira eno yabaate byasa ayise eno kasooba art banange ate kati bampita mu kinaabiro najja akiyingire kubanga ate oli omukulu gyamuyitira tukajuza bujuza kyekyokka tukajuza yamukoza watewaki ekimudusa yafuna akajuza nazaako uno Dressed yet? No. tonayamba sinaba I think I'm gonna take a shower. kanziremu nabi mbadde nti mumazzi Yeah, I forgot my ankles. nerabidde obukongovule kampunaabe bulungi okay banaye yasumula amazzi baloze nti anaaba kyabadduka atatereyo njizeemu banange nagibuka ate ekyuma kimukubye najja asiba enviiri kubanga eno yajja na muswaki ne Colgate. Didn't you hear me calling you? tompwite ngaakuyita mu kinaabiro amatu gange oba gagenze mu mazzi Did you leave the water on? amazzi banayengerabiddeko najja mbw agasibe bannange baana amaladi kwega njakukubira edde essimu tofaayo kumunywegera laba Gloria yuno kaakano bwadda ku yafeesi era bambi gye yagwa olw'obukoowu juka kyaliko kika kubanga abadde tebakali asula mu bakyala babiri Art? lengera lwadde engulu naye ng'ali akutuse Date, you're on the 9 o'clock to Puerto Vallarta. amugamba alina miitingi ku ssaawa 3 mu Puerto Vallarta I'm just going to fall back and... mutuufu nza nina okudda emabega ntereza ebintu ebimu sijja kumalako nambeera eno make a plan. nina okukola pulaani obulungi Alter and leaving the other with a cheap one-night stand. laba Some fine plan. anti pulaani nsufu ove ku mukazi omugagga ogenda odde ku buno obuwala bubadde ngaoyagala obutalina dde 10 Generally make everyone miserable. tudde fena mu nnaku See ya. tunaddamu nzikye kandi kumpi kuvaako twadde eka gezaako okufumira mu kitaawe ne bakyaliibe byali nabo mu magye bakyali banywanyi nga bwinza okusanga awo ndugutu mwine ne bakuligi abasigala egaali ate tegguse oyo omusajja gwayagali omukyala beti yali bawa beti aguse nagamba eddani ayero ageeka kwekuita taata I need your help. neetaaga obuyambi bwo linda empiki eggwemu eno gemu nze njirina I mean, bano mmala balya you gotta help. I can't. olina okunyamba taata You gotta go out, start the car. olina okudda bwero osimbule emotoka onziruse guno omuzannyo bano mbalina mmala balya ntaddemu sente zange Oh, way better than Paul. owaize mbadde bubi nguyiye baguyiye muze abadde abali bonna baguye owaayi tugende kyekigenda maaso mu nyumba eyo kakati bwe kubayita abagende bonna abakulu banne gwe banoonya nga tebamulabako kumbe najja ayavulira muli adduka ne bano gwe bazze okufuna kwegula olugimbu bayingire nono kyava adduka bano batunulidde abayimiridde neyenyiga muli kakano bonna bepakidde bakoliigi bakitaawe
kyokka musatu yasembadde okuvuga ziri emmotoka ezedda nakugamba dda emotoka wali kuva ejjinja abatuvuga bahistoriko bonna bambi baliko mu lutalo ne muzeeyi ebyemmotoka tobisobolangako omanyi ziri emmotoka zammwe ezedda atagudde biri neddawo soke twekanye emmotoka eno baane abali mu kiriya onkula ebisajja bijja muzeeyi emmotoka ekyamulemeddewo ne bijja bagenda okula ate esimbula musajja tatubulako ne bajja badde muyaye bamugoberere bosi ajja batta tomeza sirikale aba musirikale teyinza gaana agivuga bwesiba giya zigaana taata nkugamba nyiga wali ekyagaani gyekigere ku kulaki osimbule ninga alaba mukyali oyo twekanye bannamukadde abo nesimbulamu agivuga bwe kutuka balansi egaani bagitomedde wekujja bekanye lodi si oyo netaba mugagga ajja tutakwate muyaayo oyo ne bajja bagigoberere juka yakiyiga muze yagiyingiza buyingiza bbala uno mwinyweze babano okuba nti bwonna bwali busirikale okutya kutono otumazeewo otuusa tutanga basivilian bwalugezegeza okukamala bano bagisemberera laba ne bawaga kyekyo bwe bayimba buyimba bwabwe bwomumagye bwe bayimba nga bakyali mu jeesi moto wawaka mbu wano moto guli mukwaka nagireeta olutiino no wano balugulawo ameri ziyite ayita wansi mwinyweze oza bino bisinga lutalo abibandudde aya otumazeewo tekakwatayo bano basigala wali kyekyo nabagamba komanda boss balance tetugwayo balance vayo mpola eyinza ogenda naffe batuuka erudda muzeeyi agituusiza baca kati awo tonnaba kusasula za takisi olabye envuga y'abakomando ey'amagye wabula kye bamukoze kale taata mugende maaso tujja kwatagana edda ambuuza yenna tomanyi wajendi yabeebaza tokkiriza muganda we okusula mu buzibu ati mbukazaala mwana omu taata ne muyaayi kale bakomanda asante sana ne bajjako peninufu mubagenda bevuga bayimba buyimba bwabwe tata bwamagye mubagenzeko mubulamu balumbye ekibaala leero ate bafunye nemmotoka koli gyakyajjukira lugivuga kakati nno yanoonya kifo akwekweka kwe kujja kugalale mani gyeyasiigiranga jazze kwe kulukonkona gyagala okwekweka kagulolya kaliyo ewaapo te kalinga kalina omuntu mu nnyumba art neetaaga obuyambi bwe neetaaga ekifo awo okwekweka abokusula sebo mani yawamba dda gloria ki storage I took your advice. natwala advice bwangamba mukuumire wali eri Okay. bino bye byava munaye tewakyatangana kati mani asula wuwe
It was just... mbadde noonya wakugwako naye ate kirabika kati ewuwo basazeeko. He wouldn't be here, would it? Wait a second. Linda katono. Kano kamani ka artist akasiganga ebisige kwe kujja. Ko kawamba ddase mu Gloria kati. Balina relationship y'amaanyi ddala. Mwana wa mutawaana. No, please, don't tell me. Tongamba. Key to the studio. Kamwa chunzo cha studio jikasigira. Jawa akasibira. Bwe yajja juga n'omutima ogw'okusiga gwali genda gumuddamu kuva lweyasinkana Kawalya nakati kayagala ati we waliwo yalukonkona naye ani yalize wano essaawa zino kyabajja alugula alabaani kumbe bikyali byamugoberedde bwe mulinde bikamenyo sukamukasuka mubisiige bye byabadde asiiga. Kakano boss agiddeko mafia jini naye nga ennaku zino yali ku bujjanjabi bw'obusungu mbe ngumi kasuka ebbali soka kubamu langi ze zonna azambadde. Mama mlindako temukuba face abaganya okuba face. We want the groom to look pretty tomorrow. Omugole alina okulabika obulungi enkya. He might not dance so good. Ayinza obutazina bulungi naye okulabika alabike bulungi. Kwata. It's all yours. Byonna bibyo mbaga saagala gwe. Always bail out at the last minute. Abayayi bwe muva mu bintu ku ddakiika esembayo. Luckily, I'm here to protect Betty. Ndi wano kutaasa Betty mukazi we kuba mwagala. He started something. Watandika ekintu olina okukimalako ogenda muwasa owulira. Marry her tomorrow. And what's more, ekisinga to make her happy. ojja muwa essanyu. Because so help me, if you ever... Katonda nyambe singa oli mukabi yadde ziga. I'm gonna break one bone. Nenda kumenya eggumba limu buli ziga lye. And you know, she cries a lot. Ate omanya akaaba nnyo. Ngumi awe empewo. I just gotta get rid of all of this. Nina okwejjako obusungu n'engumi z'empezi yakuba. Omusika. Not his face. Boss tell face. Tokuba face. Who says? Ani akyogedde ekyo? You did, boss. Boss gwakyogedde. Boss gwakyogedde wamma. Teri kunkuba face. Kasuka ebbali. You always gotta listen to the boss. Bulijjo muwulira boss kyayogedde. Kale mwebali. Yabadde agimwekubira okadde edda teri face. Nabuuza ani akyogedde ko boy gwe kyekimuwonya. Naye nga amugambe ojja muwasa lwa mpaka. Ate kaali kaabe ziga. Buli ziga lyali kaba ngenda kumenya amagumba. Oba eggumba limu. Ate omumanyi mukaabi ajja kaaba mangi n'olwekyo amagumba nja kumenya mangi. Mukadde akatende emmotoka weetukira mu studio eya art. Okutuuka yalaba galubindi ebbali. Naye nga jjuke enviiri nsibe. Kanagazaako zisumula afaanane baati ono gw'amanyi. Wabula essaawa n'ebisigadde byalina n'empeta bya art bawa mukulu we. Ye kati amanyi ono art. Help me. Oh, I'm sorry. Nsonyiwa. It's all right. Is something broken? Waliwo ekimenyese. Rape. Wabula bitandise omutama. Abuli osanga aligame ne muwalajja n'amazima. Nti biri byonna bya fake. Yefuula abantu ababiri n'ebisigadde. What? You're so lovely. Kana mugamba musufu. Please, be quiet. Sirika. Nkitegeeza. Like this. Njagala mbere bwe nti. It's fantastic. Agamba kisufu. Yajja ku galubindi ageze kumulaga nti asobola okukyuka n'afuuka omuntu oli omulala era byonna. Ono message tagifuna. Kwe kumunywegera. Nenga ne kano kamanyi kakirisinga bawa mukulu waako ati. Oba kamulabe yali mbulumi. Getting better. Why? Now oli musufu. Tell me what happened. Kyekituuseewo. I love you. Nkuyagala. That's what happened. Lizi nkuyagala kyekyatuukawo. From the moment I laid eyes on you. Okuva nasooka okukubako amaaso. Yugali ngeri mbi beegwako mu kinaabiro nga bonna bali bwereere. And there you were.
okuva ku olwo. Glaring at me through the water. That was art. Oyo yali art. I am art. Nze art. Look, is this? It's not a joke. Sikusaaga. Nze art is a bat. Did he keep on her night table? Yambuza ki beti kyaba nakyo mu kisenge. Bottles of pills, Kacupa k'amakerenda. 3 boxes of Kleenex, and beautiful picture of you. N'ekifaananyi kyo. Believe it. Nedda. You can. Kati lwakitegedde ono yali angiddeko mu kisenge kya beti. Yeah. Kati gwe kukimanya ono art. Ken, I believe you can betray Bart like this. Betray my sister. Betray me. Osobola okulya mu baati olukwe, mu art olukwe ne sisita wange naye. Because you stuck. Kugambe nze art. Because you could have gotten away with it. Okimanyi badde osobola okusimatuka nakyo lwaki oŋŋambye. And with Kakano kikyagezaako mulaga nti baati ne art y'omu. Naye ono kyalowooza kyakakasiza nti bano bafaana bufaananyi nnyo era ava kissinga art. Wabula si ye baati. Agenda okukira nakyala tajja kitegeera. Amazima gali nti nkuyagala saagala beti. Tokikola. Nze njagala muganda wate baati. Kwate kubaave wano kubanga ono art yamanya ono art dodge bannaye babino nabimaliriza ntya omuntu asobola kunjawulira ddayadde n'akatono n'akamu yatambula bizibu bimususeeku olwaleero lwambaga mafiya amugambye tekukuwasa mukazi wange wamunemesa ate omuwe essanyu kaali kabadde ziga eri mu nkuse kitaawe yeebase. Gatandise omwesiba kyokka muwala gye nayaganye omutegeera yajja bwali kitaawe bambi kutuula ku mabbali ge. You know what I'm thinking about? Bagenda olwo ku mbaga makye ndowooza Your mother. maamawo I'm sure she'd give you a good whipping. mbutuufu yali kubye fimbo ng'awulidde bino. I remember when you and Bart were born. Nzijukira gwe ne Bart nga muzaalibwa kyokka akola byakiyayi gasiya. Nunimpisa mu maaso ga maama we yadde yafa. Mbunaze yazaala abalongo twazaala abalongo nga nina mwana omu baguse ku mbaga omu yagenda okuwasa mbwe mulala alina okuba best man kyokka ne kitaye waali kuba taata wono bamumanyi nti alina omuzadde ate ku mbaga muzadde yabuzeewo dda olwakyuse kakati mbubaze na best man azina mutabani we omulongo kikitaata kakati best man mbwe yaliwo omugole omutuufu tannajja. Sure someone who lives in this house wants to marry you? Abeera mu nyumba neyagala okuwasa nti ye Art. ayagala kuwasa art Art doesn't want to marry. So kyokka art tayagala kumuwasa. what made you change your mind? Lwaki wakyusiza ebirowoozo byokujja ku mbaga? congratulations. Nkulisa bosi. Nedda ono gwegala naye Bart toleeta malala tokyamuka nnyo walusimbi obadde ki? Kiki kino? Bart. Nze Bart mubulira amanya naawe. Bart. Kano kamanyi tekakitegeera wayi. We could speak to the preacher. Tusobola okugana omususosodoti nange nangatta naawe leero walaayi. But you're just too young and foolish. Oli muto nnyo wakati wange nze ndi mukadde nnyo ku ggwe. Taata muyaye. Abadde amugamba ogenda omusosodoti embaga zibe bbiri ne bamugatta. Bart. Ono amanya Bart ye bestman yaliwo. I have to tell you something. Njagala kugamba kintu. Want you to get angry, promise me. Abazungu bana olugambo tonsubiza tukyogera. With me, with your brother. Nabadde ne muganda wo jjo. He told me that he loved me last. Yaŋŋambye mbw anjagala. Kyokka y'ono. Promised Naye kyewuunyisa bambika amazima nnyo. marry. Yankiisinze. Naŋŋamba mbw anjagala tagala kuwasa Betty. Tumuyambe. You do now. Omanyi kyoba okola? Ebyo ebigambo binnyini by'oŋŋambye bigambe Betty. Right. Kale. You're right. Amugambe bigambe mukulu we. It's just that it's so hard. Kizibu gye ndi. You. I'm really sorry. I know. Nze mmanyi nze toneraliikirira. Kaakano kitegeeza. Why? Do you feel anything for art? Olina kyowuli akati wa art? Atanagiddemu. Things get so screwed up. Simanye buli kimu kyantabudde dda. Naye mbuzi
kifaananyi alina kyawulira ku muganda kitegeeza n'oli kamwagala. Kaakati no ati alina okulabika kwe kudduka n'ayitawo kuyitawo n'asalira wano ne wano wawanvu luli katangwe ate tunakola ki emibiri 3 aka wansi waliwo asala olujja ne bano bagole ki abavubuka enzigi balina okukebera galubindi zange mbadde ngudde kumba akyusa. I saw Art last night. Nayogedde ne bbaawe agenda okuwasa. Said some things that made it clear that he's not waliwo ebyandetedde okumanya nti agala kuwasa. that you deserve. Well, I think he is. Nze ndowooza njagala. He said he's had feelings for me since. Yaŋŋambye mbuuza njagadde okuva lwe yasooka okundaba. No offense, Lizzie, but you know, your record with men is really not all that good. Rekodi yo n'abasajja si nnungi kwenkana yange owulira. I mean, you still don't. Tokitegera paka olwa nti abasajja banjagala okukusinga. Loved me. Yaŋŋambye anjagala. I'm sure that he does. Kissed me. Yankiisinze There, I kissed you too. nange kiisinze kati kitegeeza nkwagala. I'm in love with you. Kakano mbu ati azzeeyo omugole omusajja osatumani walusimbiweeyo ono juka kyayiwe kati tamutegeera byamusobedde ati ono ati agenda okuwasa. You could make it. Kyasanyi kubanga omaze nojja kano kagattawo wambi kakazi katu kakano mafia naye waali yamugamba oteeka okuwasa mukazi wange. The front lines until the only people aiming at him were the photographers. Kyava alinnya bw'omugole omusajja azze. I mean, no. So my dear, just relax and kakano no ye musawo jjuka jjanja nakyala eriddaga lijja kuyamba wabula jjuka okusinkana n'embaga eno okujja naye yali mbweza empeta ye yagwa. I'd like to see the bride before the wedding. Si kya bulijjo omugole omusajja okulaba ku mugole omukazi nga embaga tennaba. Kiba kisiraane kamunywegera. Because I just want everybody to be happy. Njagala buli omu afuna essanyu. Tujja kusinkana ng'omususuduuti atugatta. Kano kyava kkirira. Kano kalabye empeta eringa eyaako. So you must be the fake Kali mbwenzi bwako jjuka empeta yako neewula eyeeka. pleasure. Yes. Kumukwata mu ngalo. he talks about you all the time. Betty akwogerako buli ddakiika. Jealous and Era kinkwasa n'obujja. Very. Nako kenzi kalungi. Close to it. Here. Nnyo akwata ku empeta yange yabula ya mukazi wange yeno. To believe this, but he fell from heaven. Yagwa kuva mu ggulu. Say, N'empeta katulabe. on the inside. Wabula akimanyi yeyiye. it's my ring. Eyo mpeta yange. Sorry, doctor. Amazima gali nti bambi yali mpeta ya kyali ono yali bwezi n'emugwako. What's this? Njaga muganda akunoonya kwogera naawe. Bart's looking for you every. Bati akunoonya. Eh? Dala Wants to talk to you. ayagala kwogera naawe. Kati nekiraba alina okuba babiri. Now stay. Jangu sigala wano muleeta oyogere naye. Yes. Kakati namugambye asigale alete Bati ye gwayagala gyayogere naye ku by'embaga. Yamulese eri. Did you tell Betty about last night? Betty wamugambye ku byatuuse ekiro kyajjo. N'alugalo n'amukuumire wano agenda alete Bati. Kyokka teri Bati. Kati alina okufuuka Bati. N'azijja wabula okudda eri gye balina omukima lutalo. Najja nazaako galubindi. Alina okudduka eri ate bamukomyewo wano. Omuntu akoze atya? Enzigi nsibe kyava gula eddirisa. Kyokka alina kuba best man. Yayita wano alibuse. Faaza waali. Neyeekaza. Taata wajjira alina okugattawo. Oluyaawo. Grow up. Muswaziza kkula. Oli best man ng'obuuka mu madirisa. Mafia takitegeera. Simuwevugira alo. Maria, give me Dr. Huffayer. Njagala Dr. Hafaya. Hold on a second. Kamunoonye. Bart. But I've been looking for you. mbadde nkunoonya olina okujyogere ne muganda wo. Kakana zaamukima agenda ayogere muganda we. Right. Kale tugende. No, this way. Ali eno. Bye, but onanonda Dr. Hofire. What do you want me to do? Oyagala nkole ki? Stop the ceremony? I won't let him make my sister. Sijja mukkiriza kuwasa sita wange nga tayagala. Okay. Kale.
I'm gonna look for him right now. Kamunonye. Nedda ali wano. Juka we amulese. Kagala ugali wa chuka yamanyi wakalu. Gula omu oyogere naye. Chuka yamanyi wakalu teri muntu kwaye yawaddeyo. Art. Yefude bwagana art. Kati. Look. Olaba ebintu bino ebyembaga bubanga uli atojagala ayoga badeno. All it off. Nze sijja. You amaze me. Onewunyisa mbukati ono art. Omukazi nja muwasa naye ate mbula sibyagala. Muntu yokagano busi wajira mafia. Sermon my ass. Art. You are about to make the Oyina okuwasa bwadde eno ababati. Look at me. Oluusi nafuka bati. Totally. Bosi abiraba. Everything is so damn simple. Atuusa butuusa accent. In 2 days. Munaku bbiri katufuka bati. Ojja kuba nze gambye oba omukazi. Yes. You've never known what you want. Eno nakyuka naddayo. Nawakasemba aliwa. Kakano kumbe bosi ayingidde yamukwasa lubonya. Maybe Ekyokudduka tekijja kutaasa. Owulira. Saagala kuŋŋamba bintu ebyo. Ayogera nani oyo? Dokita alaba agenze. Mubati afulumye. Did he think he could pull this off? Walowooza nti osobola okumalako ne kino? Does your brother think I'm brain dead? Muganda walowooza nze ndi musirwa omulalu. Mining crook, you Oluddiweno kulinya kumenya magumba. Listen good. Ulya bulungi. It's right. You are the... Bati mutuufu gwe oyagala nakyalu gwe olina omuwasa siize. It doesn't make any sense. Tekimeka sense gwe. Things made any sense. What you want, what I want, isn't worth squat. Kyoyagala nange kyenjagala byawufu. Matters here is what Betty wants. Ekisinga obukulu wano Betty kyeyagala. Kumbe omukazi bambi abiwulira ku ssimu. And so help me God, she's gonna get you. Katonda nyamba agenda kufuna byayagala. Bw'abanga yasalawo kuwasa gwe kufumbirwa gwe. Naye ng'omukazi awulira ebigambo omusajja ono byayogera bulijjo gw'atayagala. Kugamba akkiriza n'okkiriza bambi afumbire omusajja omulala. Lwakuba bambi agala afune essanyu. Amazima gali nti muyagala. Kaawulire nyiike. Now, pal. Kati munywanyi. You and I got a date. Nze naawe tulina date yemu kuwa mukazi oyo ssanyu. Yalta. Dr. Hoffmeyer. Are you ready, dear? Oli ready, dear? Oni aliwo nga kitaawe. Doctor. Yamuleeta. Cheer up, dear boy. Nsanyukako omugole omukazi ajja naye nga tabyagala ye. Wamazima gali nti ayagala katooke. Naye ng'omukazi yawulidde ebigambo omusajja oli gwe yakafumbirwa emirundi ebiri byayogedde. In that yatuse n'okukkiriza mukazi we afumbirwe omusajja omulala kubanga bambi yagala afune essanyu. Now that's love no matter what. Kanoko kaakano wabula oli yapanzeewo mbubati yadduseewo tagala kulaba muganda we ng'afumbira mukazi gwe atayagala. Naye ng'ono empeta gye balina yagiraba yiye. Baatuula ne Lodi mazima waali ku mbaga ne taata waali. Dearly beloved, we are gathered here before tukuŋŋaanye wano and this company okugatta omwami n'omukyala and this woman in the bonds of holy matrimony. Join this couple together. Mwenna abeegasse wano okubagatta. Death. Paka kufa. Some of those present, Lord. Ku mwenna abali wano olwaleero nsaba Katonda bw'abeera alina kyayagala okwogera lwaki tebaaligattidwa akyogere kati oba si ekyo lubeerera. Let us remember tujjukire the solemnity nti nno singa tumala obubagatta wano to my questions. nga tewalina kyayogedde tewali kigenda kukyuka kuba balina kubeera bonna lubeerera. Anyone knows any reason bw'abeera walina ensonga yonna kati omulundi ogusemba joined in marriage lwaki tebaaligattiddwa ajoogere. Hold your peace. Oba si ekyo lubeerera tukireetanga. Naye takula butakuzi gundi taata nga tewali anyega. I do. Nze nina yenna kyala naye nga tewabadde awanise. No dear. Nedda si gwe oyogera abantu babalina okwogera. Later. Yajjako kadaali we.
You pig! naye gwe mbizi gwe You worthless self! tosobola kukwata kuba okwatula mu bantu nti onjagala otudde butuuza bantwala osirise busirisi ebimuli byagwa mu mikono gyabo lwandu zaffe tuddako bambika kutula gyali namugamba nkimanyi onjagala nduza ffe tuddako taata alaba kati onakola kino omusajja omukadde bambi Lodi yasanyuka kwe kuyitawo ne mukazi we kakati nno ono yatunula musatu atunudde afiiriddwa oli omukyala nono tamanyi bwagattawo yavaawo naye basanyuke naye nga teyagala kola kintu kitamu essanyu embwa wegireresa akapira ne bunaku ekaleetera baati gwayagala genda okulaba tekaleetedde ono naye abantu bano tebabanga y'omu kubanga embwa zote embwa yeemanya olusu nti ono yegundi yatambula butambuzi naye avuddewo mu busungu naye nga musatu yakiraba osanga kaddala ngaokukyusa obulamu bwe kubigenda mu maaso bino byonna yasooka najjamu empeta yali yava mu ggulu n'akasuka ebbali Lodi wagigwirako omukazi yali amuli bubi. What would Freud have made of this? Oba Freud yali ngambye ekiwa naye mbala n'agizaako twadde erudda kawano yefudde baati aze mbu yabadde adduseewo mu biseera mukadde kali ak'okubagatta kati aze I couldn't live without saying goodbye. Mbadde sinza kuvaawo nga sisiibudde newankubadde nabadde n'ekyanze. Back to Italy. Responsibility. I have kids. 3 boys. 3? Yeah. 3 little bambinos. Luigi, Paolo, and Giuseppe? Giulio. Yeah. Is there a wife? Hate the woman. I haven't spoken to her for years. Agamba badde amaze emyaka tayogera naye ati naye ate beeguddeko mu mbeera zino agenda mu mbaga biki ebyo ne babizibuzibu. Dad. Paralyzed. Ngenda wa mama yasanyalala kuva wansi paka waggulu mukazi wange. Well. Mbana n'abaana basatu. Goodbye. Weeraba kale. I'm sorry. Nsonyiwa. Ngamba no bwana busatu Luigi, Giulio. It's not good enough for you. Neither am I. Katagezaako kujjawo baati wasigalewo ati kubanga ati yeti yalina mukazi talina baana mbu baati yalina obwana busatu mukazi we yasanyaladde kati yalina obulabira addayo mu Italy kono bayi namusiibula baati agenze naye nga muli atandise okujjamu akabuusabuusa erudda waliwo ekisiga ekyali kizze kyeyali ewannakyala kyakomyewo yadda mu bulamu bwe bwa bulijjo takyatangana kitaawe bali baselebrati nga bambi amazaalibwa ge yaddamu okusiiga bambi musajja wattu gezeeko kuzza obulamu bwe mu layini. Gloria yamala bambi n'akola galala eyiye bambi ne bbaawe Fletcher era baafumbirwa ye Gloria Fletcher kakano omusiizi sebo yatulo doogi kati bamwitanga ati yatulo era waliwo kati sebo bwe bamukozesa bano kati atulo doogi ye musiizi n'ebisiige bibitundira ddala bambi era waali abantu bajja okulaba ku artist kunywa ku byokunywa kati bali successful. Congratulations. Teyali mulungi mu management. Alan's gonna do much. Yali mulungi mu art kati wane ba managing abo yali ng'akozesa era sente wezina bali bulungi. You're referring to me? But there's one client ne waliwo client omu yalemeddeko mbu yagala kusinkana
anekisige kyagala okugulako yazza amaaso taata waliwo ekisige kimuwa nekisufu yegwe nakitwalako waka lunaku lumu just ndyoke nkigule okula nakyala taata gwayita ekisige yalibaga muwala Janooli Liz tunalabaganira kamala kulaba ku bisiige ebirala ekikyonjira nkireka Hello? Wabula ekisiige kyali yamuwa weekiri awo bantu bali bagala okigula naye teri gwe bakkiriza kigula baŋŋambe kino tekitundibwa kirina nannyini kyo naye siroza nakifaako juka baati yali yakimuwa kati atone art dogi atandise obigataawo anti gwe Maybe I'm talking to the wrong person. Usanga njogana muntu mukyamu. I'm sorry. Nsonyiwa kulubutagamba. Yono yamanyi baati yali yakimuwa. Onamugamba nedde yakikuwa nange tewali njawulo. From that moment on. Agamba kuva ku moment yamusanga mu kinaabiro paka kati. You mean my sister first? Otegeza sister yangu asooka okwagala nange. Good deal there, admit it. Do you honestly think I was having fun? I mean, think. Dalowooza nali nyumirwa mukubana ne sister wo. Because I couldn't stand being rejected. Agamba tayinza kugumiikiriza kubanga onayita mwagala ate nga gwe yali ayagala. Ensonga ki yafuuka omuntu omulala. Alright. Kale kati kankuwe baati oba kiyagala. Kakakasize ddala wano nga sivudde olaba. You really are a brick short, aren't you? Nedda mbutuufu obulako ettofaali okujjula. Art already told me that. Agamba kyo ati yakimugamba dda. Just tell me, who do you want? Ngamba kumwambiani kuyagala baati gwe mandeeta kati oba ati. Kwe kujja kamunywegera. Nenga badamu gwe yagala baati oba ati. Bonna mbakolera wano sivaawo. Kyava jale nakeyongeza. Why? So was that? Kati ani aliyo abadani? Just me. Oyo nze. Si ati si baati naye nze. Okay. Bambi. Kwe kanywegera. N'omwoleso gwali guwedde waliwo kabandi akaali kaleeteddwa okusanyusa abantu abaali bazze ku mwoleso gwe batandise ogubojja nabakukwate kubave wano ne mutaka ne Kasembe tukwate kulugala nga bagamba Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hall n'abalala babadde mukama abankumire tubadde tulaba 2 months kitundu ekyokubiri akume